Bangi ku bannayuganda beetanira ebyobulimi n'obulunzi kyokka batono abafunamu olw'obuteetanira bigimusa olw'ebbeeyi kwebiri obutasobozesa buli omu. Embeera eno yaviirako aba International Center for Insect Physiology and Ecology NHS abeegattira wamu n'ekitongole kya Nalo wamu ne Yunivasite y'e Kyambogo okuteeka amaanyi mu kulunda enswera emanyiddwa nga Black Soldier Fly okusobozesa okwetegekera ebigimusa nga Dr. Dennis Besigye Mukama bw'annyonnyola. Mu wiiki 2 oba wafunye dda emmere ya nkoko. Kati ekitegeeza bw'oba okirima mu mwaka okungula mirundi 26. Agamba nti amagi gezibiika bwe gafuuka envu nnyo zisobola okukozesebwa nga mukene okuvaamu proteyini akola obulungi mu bisolo. Jiwa enkoko oba ebyennyanja oba embizi okuzirya nga tukoze emmere y'ebyo ebisolo. Dr. Deborah Ruth Amren agamba zisobola n'okukamulwamu oyiro asobola okweyambisa mu kutabula ebizigo by'abantu ewatali kubaako ngeri yonna gye zikosa mu butonde bwansi. Bwe batyo baguddewo ekifo ekiri ku bugazi bwa kitundu kya Yiika mu kitundu kino okuyamba okubangula abantu ku ngeri bwe bayinza okuzirunda. Ate y'omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Lutwala Kadaga yeegasse ku bannajjinja abasoba mu 10 okwetaba mu misinde egy'okwetooloola ebyalo egitumiddwa Matano and Child Health Run mu kibuga Jinja. Emisinde gino gitegekeddwa aba Federation of Uganda Medical Interns nga bakolagana n'ababusoga Health Forum, ababusoga Consortium Development nga gigendereddwamu okusonda ssente ez'okugula ebikozesebwa mu kujjanjaba abakyala n'abaana okwongereza ku ebyo gavumenti bye yaweereza mu malwaliro gaayo mu kitundu kya Busoga. Tusalawo tukole kino eno okumanyisibwa abantu bulabe ki obuleeta bine. Abamu ku basawo okuva mu kibiina kya Federation of Uganda Medical Interns basiimye abantu abaguze kit ne beetaba mu misinde gino okusobola okutaasa obulamu bw'abamaama bafa nga bazaala mu malwaliro. Tuli basanyufu nnyo olw'abantu b'e Busoga okutukkiriza ne mukkiriza akatono ke tusobodde okubawa naddala kati nga tumalira. Kadaga yeeyamye okubakwatirako. Give you a boost where you need it and ensure that this Busoga maternal health run does not collapse. Ate omuwabuzi wa Pulezidenti ku byenkulaakulana n'okulwanyisa obwavu Pastor Robert Mbabazi alabudde abakungu n'abantu ssekinnoomo abeerimbika mu nteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana ne babba bannayuganda. Badde basabwa ssente nti muleete emitwalo 3 muleete emitwalo 2 tubaweeze emyoga. Olwokuba bamaze okitegeera nti ssente za PDM n'emyoga si za kuwaayo ofune ssente. Abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo ku woofiisi za Team Thara egendereddamu okubabangula ku ngeri gye basobola okwebbulula okuva mu bwavu nga yeetabiddwako omukungu okuva mu maka g'obwa Pulezidenti mu by'ensimbi Jackie Asiimwe. Wano wasinzidde n'akuutira bannayuganda okwezuula era beenyigire mu bintu ebisobola okukyusa obulamu bwabwe. Obutamanyi obwo bwe tubulwanyisa nga tuyita mu mbeera ey'obumu love and unity tujja kubulwanyisa buveewo. Mu nsinkano eno abakungu ab'enjawulo okuva mu Team Thara basomesezza ku mitendera egy'enjawulo egisobola okubayamba okukyusa embeera z'obulamu bwabwe. Mukole ebintu bino mu bungi kubanga mbakakasa nti abantu babiyaayaani. Senga tubatufunye atuyambako tusobola okusomesa eggwanga lyonna. Abakyala bonna tubanga tubasomesa. Tusaba government tukwatireko. People are interested in learning these things. Olusirika olugendereddwamu okubangula n'okuteekateeka ababuulizi ne bakyala baabwe luguddwa omulabirizi wa Mukono Enos Kito Kagodo n'okukubiriza ababuulizi okufaayo okubaako kye beegattako basobola okuyita mu mayengo agali mu nsi. Abuuliza akasa buli wabeera agattawo omuwendo. Bana basobye mu Kasanvu bali ku Njeru Technical Institute. Mukyala w'omulabirizi wa Mukono Catherine Namudu Kagodo akubiriza ababuulizi obutaviiramu awo wabula beeyambisa omukisa ogubaweereddwa babeeko ne kye bayiga. Kubanga ennaku zino abooluganda
enjiri y'ebikolwa efuga nnyo obusinge eno gye muyimirira wano ku budaala. Omulabirizi Kagodo abasabye okubeera kwabwe mu bubuulizi okubeera n'amakulu okweyisa obulungi abakristaayo baleme kubeevuma. Obubuulizi ge maanyi gaaki g'ekkanisa. Pulezidenti w'ababuulizi Samuel John Mwanje okuva ku St. Peter's Lugazi Town Church ayogedde ku bwetaavu bw'olusirika luno. Ababadde bayaayaana bafuneko olusirika n'okuddizibwa obujja. Tugenda kuddayo ku mirimu ng'oluyimba bwe lugambye.